Omunnyo guno bwe guli omweru n'amata, nange bwe njagala olunaku lwa leero mbeere nga njerola emikisa gyange mu kukola, mu kufuna, mu kusasulwa, mu by'omukwano, buli kimu kibeere nga kyerulwa, buli kimu kibeere nga nkifuna nga bwe nkyagala. Njagala mbeere n'omukisa. Kati olunaku olwaleero nga bw'owulidde introduction eyo, bwe njagala ompe amatu go osobole okubeera nga oyerula emikisa gyo. Olina w'okola naye ng'olabye ebintu bikyagaanyi, relationships zikyagaanyi, kola bino wammanga. Njagala obeere nga onfunira amata go, osobola okubeera nga ogatadde oba mu bbaafu yo oba mu kikebe kyo. Onfunire omunnyo, bw'ofuna omunnyo gwonna gw'ofunye, ayinza okuba sea salt, ayinza okubeera table salt, kyonna kyonna ky'ofunye ky'ogenda okubeera nga okozesa. Bw'omaliriza okubeera nga okola ekyo, ogenda kwongerezaako muno munda obeere nga oteekamukko omunnyo. Bw'oteekamu omunnyo munda, njagala okwateko obeere ng'osaba. Oba osobola okukwatamu omukono gwo munda bw'ebeera bbaafu nga mw'ogenda okunaabira, ng'otegese ebintu by'ogenda okubeera nga onaabisa, kwatamu omukono sabako. Yogera ogambe nti Mukama Katonda wange eyantonda, njagala ebintu bino obiwe omukisa. Nsaba ebintu bino obiwe omukisa. Nsaba ebintu bino obitukuze. Nga nkozesa amaanyi ag'obutonde, mmanyi nti buli kimu kigenda kunkolera. Era nga nnina okukkiriza, era nga nnina essuubi, era nga nnina okwagala. Bw'omaliriza ekyo, tandika okubeera nga onaaba. Ogassa amata, ogasse n'omunnyo. Yogera ogambe nti buli kimu ekibadde kizibe ku kkubo ly'okufuna kwange nkisazizzaamu, era amata gano nga bwe gali ameeru, bwe njagala nange njerole emikisa gyange egy'okukola, egy'okufuna, buli kimu laamiriza. Mukwano gwange, eno vidiyo ekola. Bw'onoogikola ogenda kwerula emikisa gyo. Ekisooka mulimu okweyambula, byonna biri wamu, then n'emikisa gyo gigenda kubeera nga gyerulwa. Gwe mukwano gwange eyaŋŋamba wonna w'oli, vidiyo eno ngikoledde n'abalala, eyaŋŋamba nti bizinensi etambula bulungi, eyaŋŋamba nti oli ku disipule naye bakasitoma tubalaba, bw'onoogikozesa ojja kudda kubeera nga weeyanza. Bye byange kojja ntambyese muto agamba kino olwo okubeera nga osiringa amaanyi ag'obutonde, komenti nga wansi. Oyinza okumbuuza kojja ngenda kubeera nga ngikola budde ki? Kyetaagisa obudde bw'ogikoze ng'owulira nti okifiiringa muli ng'olina amaanyi. Naye nga yandibadde kyonyine obeera ng'ogikola either obudde obw'emisana, obudde obw'okumakya oba obudde obw'ekiro. Ne mu baganda baffe abali ebweru nga ye obudde bwafunye bwagenda okubeera ng'akola ki? Ng'agikola. Tewali buzibu, gikole. Mirundi ennaku mmeka? Kisinziira mbeera yo. Oyinza okugamba nti nja kukola wayita wiiki emu nziremu ngikole, bw'otyo. So byensobodde okubeera nga nkola. Ku YouTube tugende tusubscribinge ffenna, TikTok likinge tufollowinge, buli kimu kijja kubeera okay. Mbeere bulungi, mbaagala.